Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade abali mu ggwanga lyattu Uganda bagita Fale TV yuki likinga commenting ate subscribing wanyige ne kade bagita Fale TV jukira anteera ayina omwami gwe yafuna omupya wabula mabega kaawo abantu bangi bavanga bagamba nti waapi abo bali mu kuzannya firimu biki twatugende kalwa akafaananyi anteera kakedde okubanga ata abasinga tebeebuuza anteera yazemu okubanga afuna olubuto aniteera akafaananyi kano naye kantavudde kuba akafaananyi kano kakadde kubanga tugamba nti olubuto luba lugeze ku sipiidi yannabaki emabega kawo twamulalikoko n'omusajja omulala walumiza okuba nti nno bweyazira mu kifo kya SB4 media ekisooka nga kintakola no bakyayiga nze kuba limu tuzannya buzannya kazannyo bana babiri ono ne SB4 media bali mu kutuzannyira ku mitwe bali mu kutuzannyira ku mitwe ebyadda yaffe nga tuli mu kukyamuukirira newankubadde abasinga balemezaamu bagamba nti banzi kuba tuzannyira ku mitwe naye ngera amafeera ne SB4 media nti waliwo ekigenda mu maaso kubanga omuntu oyinza mugulira mmotoka toyinza mugulira mmotoka mukazi nokwata sine ogulira omuntu emmotoka oba omuyinamu akantu abasinga bakyagamba SB4 nibabeera nga ne anteera bakyayagalana nga bakyaliwo naye tekiremesa mama fiina naani na SB4 media kola ki kubanga munnanga waliwo ekigenda mu maaso wakati waabwe yebiraggwero naawulira naye ng'ensonga zo zikyagenda bugenzi mu maaso naye nga akafaananyi kano kankonfyuzinze kandi badooza kadda kubanga siyinza kukikkiriza nti olubuto lugeze ku sipiidi eyo mbu yafunye olubuto olulala abasinga ndabe baliyakitinga mu ngeri yanjawulo nga bakkiriza akafaananyi kano nti aniteera ndaliba nga yafunye olubuto olulala sinnakkiriza kandibanga akafaananyi kakade ng'abayanguye why eriyo abakyala nga bafuna embuto ku sipiidi munnange ng'aba ayonsa ate no ng'afuna lubuto ng'omwana aba akyali muto ng'eno afuna lubuto lulala gye bali abakyala bwe batyo naye sikkiriza nti kano akafaananyi kapya aniteera yakatadde akapostinzeyo ku social media andoye era abasinga bali akitinze mu ngeri yanjawulo era ndowooza omulengera waneeno ng'agamba nti munnange siyinza kukola ki sisasobola kwekontrolinga kukweka kankuteeke mu public buli omu akumanye bakumanye nti oli wange abasinga bangi bagamba muli mu kutuzannyira ku mitwe muli mu kutuzannyira ku mitwe naye nga muneebyebyo emafina jjukira yakyewaka n'agamba ati abanaye temunsibako SB4 Situwa kigenda maaso wakati wange ne SB4 media njukira Bad Black yava n'agamba aliteera gwe kyolina okuba ng'omanya omwami wo ne bamufiina something Bad Black yagamba aliteera n'amugamba bw'oba olowooza nti SB4 ne bamufiina tuwali kigenda mu maaso weerimba zuukuka bw'oba weebase zuukuka simuka bino ebintu bya ddala oyinza okulowooza nti just kirooto bintu bya ddala Bad Black ye bwatyo bakola ki bwetyo bwe yagamba aniteera jjukira bantu bangi bazze basongamu SB4 media ne bamafiina abagamba nti walubanga liwo ekigenda mu maaso wakati waabwe manye baganda bagamba abangi bwe basonze olunwe ekizimba we kyabikira ddala kituufu olugero olwo ebiseera ebisinga luba lutuufu walumanyi okubeerako olukyamu kubanga tuyinza okugamba nti ebintu bituufu kubanga bangi bamusonzeemu bamafiina SB4 katugambe nti kituufu ekyo olugero luno terumanyi kutulimbamukko onaawulira gye bigenda okuba nga bikomekera nga ngenda kusaba bambi ogimpereka like video nate osubscribing onyigene kale abali mu ggwanga erya Qatar abali mu ggwanga erya Saudi Arabia abali e Iraq abali mu ggwanga erya Oman bagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mugifollowinga naye nga akafaananyi kano sisuubira nti aniteera ali lubuto lulala
ekyo kyo sinaba kukikola sinaba kubanga nkikiriza n'akwanda basinga ku social media bakikiriza naye nedda sinakkiriza twakamala bajja ojuzi wano nga alina olulenzi luno lwagamba nti yakoze ekintu lwayisiza mu kifo kya SB4 media anti eno tali mu kutuzannya buzanyize ku mitwe endowooza lwagezaako kubanga asika attensioni y'abantu sibitegeera obagezaako kubanga afuna mawulire sibitegeera ayinza kubanga akola obuntuntu kakati yataddeyo akafaananyi ekyamazima kyo anitera ndibanga anoonya mawulire ndibanga anoonya mawulire sikulimba kubanga ebintu byakola ku social media bimanyi okunconfusinga nange sometimes naye nga bwati bataddeyo akafaananyi kaako ng'agamba nti yafunyidde olubuto olwokubiri kubanga ono yavuddeyo ng'agamba nti munnange okufuna olubuto tekyali kyangu era mbasawo abaganda yatuukayo okufuna olubuto lw'abalongo nejjukira omwaka ogwedde yava n'agamba nti ye okufuna abalongo yanywa mazzi ga mukoka bantu bangi bagamba mazzi ga mukoka ndowooza abakazi bangi abaddukiranga ku mazzi ga mukoka naye nga banywa bikyafu yali just ye asaaga busaazi era munnange abakazi bangi bagamba bannaaye kangezeko amazzi ga mukoka oba oliawo nange n'abakola ki n'abafuna naye nga anitira alabika yali asaaga busaazi naye ng'ensonga zimu n'akafaananyi kekakatadde naye abasinga bangi bakakoze eki bakaddukiddeko nga bakokola ki nga bakalabanga akatuufu era ne bamuyozaayoza okuba nti no yafunye olubuto mu luvannyuma mu space ya mwezi gumu abasinga mwezi gumu akale munange byebyo abasinga beebuuza olubuto lwani bwe walufunye lwa muvubuka ono gwe wakafuna ono baby boy nange stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate ebyakabi bagita Fadi TV gimbagala nnyo mwenna bwe bulungi likinga ate okomentinge naye ng'ensonga zizo anitira kusaanitira anitira afa kirwa kyagala nnyo amawulire bwe bulungi mwelaba